Lifwese kalinga padi ejudde omusaayi ogwa family planning goyeyika ha but Rama told that symbol gwa unya, which is okay. Yes, man. Tosi mkungamba. Rich man. Wanje? Helso kulaba. Nanga sakusanga. Mr. Oliotya. Nibulungi pozigo oliotya. Banange yenna gudi Donasia obusungu buyitirivu nnyo ndowooza naalongo kitone yeejjusa olunaku lwe yasanga Donasia bannange ebyama byo byongedde okuzuuka mu famire ya Champion Good mbiina maaso awo Alien Skin naye mwena babiri bo bafiiriddewo maziga meereera temugamba mute Spice Diana naye talubuzeeko kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasa video no mujimpe like yani esaba go yenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Subi News nti mukwano subscribinga era ngene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo MC Katsi amazina yeetonda naye mama neetonda gye yeetonda mu yo namwe yeetagisanga mugyerabiddeko we yeetonda ate wamala wateeka ku Facebook page ye ebigambo ebipangirire bannange kwegamba ate awo wetutuuse okutambula kulaba yuno muvubuka munnange yagamba gavumenti ye Uganda yeetonyese enkuba nabyo katubirabe tweyo ogoguba mulimo Yesu wadde mwakozaako mu suwaani emu naye maama tekimuganda kujja kumukyaza munnange olunaku lw'ejjo abantu beewuunyiza nnyo oluvannyuma lwa Gosted ate okugenda ku Galaxy ate munnange Mr. Henry n'amusoya ebibuuzo ate nga tumanyi bulungi nnyo baali baliiriddeko mu suwaani emu. Bo munnange abantu bakitutte ku level ya waggulu era nga babuuzizza suwaani ye Prima Kardashian ne bamubuuza munnange okiwulidde otya okubanga omukulu n'omukulu basisinkanye munnange yagambye ye kyayagala okubeera obumu mu nsi muno kyetaagiza ate n'agamba nti wa Mr. Henry yavaayo takyaliyo nti ate ono munnange Gosted yasigala taata w'abaana be bannaye kale bibiri mu side twakirabye nti eno enkuba erabika erimu abanene gavumenti ekitaddemu omukono naye tusaba etuyambe etukakanyize ku nkuba erimu abanene bangi bona mu gavumenti byonna politics ajudde kutambula kulaba kudda kunyumira mu bye munnange ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi yaffe Uganda munnange tumanyi bulungi ennaku zino Bobi Wine abadde ali mu mitambulo naye munnange enkuba yageze n'etonnya ne babuuzaako kaawo munnange omu ku muwagizi we n'agamba mbu gavumenti yeetonyesezza enkuba mbu era munnange gavumenti yo ekoze kyamaanyi okujolonga Bobi Wine bannange ate awo bwe tutuuse bo obusungu abantu mu Uganda buyitirivu nnyo bwa kika kya waggulu bwe nkuzaako eno wabadde waliwo ekifaananyi kya Alien Skin ekitambula naye ekyo ekifaananyi nga bakikozeemu edit era nga edit gwe baakozeeko nga kiraga nti ayambadde ekifaananyi ekyo ekiriko kya Honorable Muhoozi naye munnange ekifaananyi si kituufu ekifaananyi ekituufu kye kino kyolaba kyekuteeredde wano ekitaliimu kasaako kyekifaananyi ekituufu naye maama zo TV zaakuno ezimu tezeewummuzaako bannange ate bwe tutuuse miss ku side ezi kale tubuuza ku baano baba bali kawempe bagudo nga twagala otubuulireko omwana yagambye kino taata yabasuulawo nga bato tebaliye kawempe omwana kyagamba nti taata yabasuulawo nga bato kituufu katukoze okunoonyako maama tubuulireko lwaki taata asaba obaana nga yabasuulawo mama taliiwo nze muwala omukulu bakuyita Tina kumawulire mama talina kyajja kwogera yayogere kyonna kyayagala bangambye ye gwe Tina my namesake yenze Tina taata yabasuulawo ate kati ate abaagala yatusuulawo kati ate atwagala agoba byanfula naye kati ebyo byonna byabwereere yeeswaza yekka naye nga mama ye tasobola kuvaayo mu mawulire kati ng'omwana yali wa myezi ena omwana yagenda oleka maama nze nali wa myaka 10 owulira nnyabo iye maama akunyonyola kuba naawe oli mukazi ndi mazadde era nange kati muto wange yagenda omuleka Gudo ng'alina emyezi 4 kuba nze naba n'ebyokusoma naye nga akaso keesule bato bange
kati netubera okudonga ine myezi naye nga mama alwala genda mutwele wamugamba olinamu olubuto lwa mezi emeka 2 najja n'atugamba jajja n'amugamba kati guma tazze wati omwana muto naga naye omwana wange kamukuze sijja mumugyamu netubeerawo nga tata talabika nga yabaddukako nga yagenda nga bawoloza simaya yagenda mu kyalo nga amasimu gonna tegaliiko mama n'abeerawo n'azaala oyo owokubiri muto waffe asembayo amakya nga tata talabika n'abeerawo mama yakubirako ku taata essimu buddo ng'agudde mu mata bakubira taata essimu mama afunye namba namugamba omwana agudde mu mata tuli wano mugwayo yamugamba tombulira mbizizo embizi bonaabona n'embizizo nga kinene era omwana gwagamba buddo gwakaayanira omwana tayagala taata we naye babayimiriza maaso ku maaso tayagala taata yamukyawa lwekyo ejjinja ne limutema najja ekinyunya ku viivi nagamba mama tewetawanya kubira tata kubeera newonamukubya byonna ziro tugamba mama waffe najja nga singa omumaala najja nga atuba naffe kubeera nga ffe tumanyiye mama yaani ye taata tuzeemu olaba mu taata ng'ate mbw ali ku BBS mu mawulire agamba omwana akola biki kati gwolabedde kijja omwana ye amanyi nti oyo ye taata we kuba akuze na maama nga singo maama amwe nga singo maava amumanyi naye tamwagala yajja ku mawulire atugangi ono muzeeyi yali yabulirawa atukubira essimu atiisatiisa omwana ajja mutwala biki naye kati era byonna akola byabwereere kati ali emiskini waba yavaayo n'akwatirira omwana n'ayambako mama embeera gye twalimu nagakasoko bano ababiri kati ate kusaawo esembayo muzeeyi avaayo mwana buda asoma naye olwo omuto abadde ewaka abadde tasoma tasomye tamusu mwe mulowooza lwaki avuddeyo saawa eno byanfuna kiki byanfuna na butaagaliza kati saawa eno alaba nga oba omwana afuna oba maama afuna naye nga ne maama talina sente zafuna ziryawo n'amukubira ng'amukisatisa n'amuluma Yoyo no muganda wa champion Gudo ngayogera ati ebyama ebyekusifu bimbadde temumanyi era munanga basanyuka TV tebakomye okwo ne bagenda yo balumbe mama wa champion Gudo bamujeko interview munange mama wa champion Gudo yagamye munesonyowe munvire maso setaaga balabe anafundikira nga atugambye nti mumanyisho obuyo omwana wali yani sikini yo omwana atali wamwe kiki lwaki mumulumirwa nnyonnyo we mtyo kale munange mama wa champion Gudo munange obusungu bo alina buyitirivu nnyonnyo eri bantu abali mukulimirira omwana we ate omuto gama ulira genda kagaliwo omunango omukyalo yogolaba abadde asinzira mu nsi ze Saudi Arabia nga yagenda ate akyuse ku bulamu bw'ensi munanga afune kasente naye munanga olunaku lw'ejjo yafiiridde ku kisawo ky'Ethiopia we yafiiridde omunange ng'adde Uganda ng'amazeko contract era gwe wena munange amanyi bambitegeeza ab'enganda mawulire gannaku bikabiza ddala naye katusabe munange omukama amuwummuza emirembe era amusonyiwe na byonna bambyona omukyala ebyamusobako tetumanyi erinnya just ekifaananyi kyokka kyetulaba gata amawulire ag'ennaka agaliwo ye mwana mulenzi ono nga ye yafiiridde mu nsi z'Ekata era nga abadde akola bwa delivery jjukira eyo ensi zibeeramu omusana mungi kati jjukira obeera olina okukola otambulira mu musana munnange naye bamusanze yakoze eki bamusanze yafudde naye kyetutegeddeko ntukyaka musana guno gwe gwamuviiriddeko obuzibu naye nga naye katusabe omukama amuwummuza emirembe era gwe wenna amumanyi bambi tegeeza ku famire ye etegeere nti munnaye omwana waabwe yakoze eki omwana waabwe yafudde banaye katusabe naye era omukama amulamuze ekisa munaye musika kisi wano muyina alinga ngeyeetonda teyeetonda ali awo atubuzaabuza buki bubuzaabuza naye munanga ate ng'omugambo alinga eyeetonda kyokka ate wamala wagenda ku Facebook page ye wateekayo omugambo omungi ennyo ogambo ogutokomoka ng'akyakomerera mwana mulinzaani aliyani sikini ne champion Gudo kati simanyi oba ani abuzaabuzaani oba agezaako kubuzaabuza ffe kasooke amatereko ka vidiyo nga yeetonda tweyongere alera nitumanyi omwana agenda kusoma ate nekibadde kitusika netwanga kitonono kibi amwagaliza bulungi yayagala kumanya omwana bamutwala wani agenda omusigaza ani amulina simple as that omuntu gwokuza naye kumpi emyaka 5 gwamutwala omutwala teyategeeza mbu ate ye bo bagende oba mbu munene naye yagala ku meeting abatwala Gudo ali mikono mituufu mutadde mu kataalo omwana akyalina emyaka egitatu ambuka 10 ani agenda okuba naye twanexent mu yang'ambye
olaba nze simanyi na kumanya Kampala Palace ekola ki gyeri. So it was just a misunderstanding naye buli omu na blowing ekike ate buli omu alina engeri gyategeera ebintu toyinza kutegeerera buli omu. Omwana ono alinga mwana amwina katakimeti nga tuvudde mu bino ebyamawulire ebikibiki akuze naye omulabira ddala kuba newe naliyo amulinako amwagala ebyaddala ebitali bya ndongo bya showbiz ate n'abagamba bazadde b'omwana engeri gyebamulaba mu kamera balooza omwana ayingiza ssente omwana tanatandika kuyingiza ddeebiti nagenza okuzuula taata naye yazze ku bano yalowooza omwana Sudiro agenda muwa miliyoni 10 oba simanyi n'enju simanyi n'emmotoka kali kitegeeza to one point ali nabadde mutuufu agadinga mwana bwe mumutwala nga mwagala mukozesa simanyi ate oba muyimbi soba bw'aba essomero ne mutwalako talimanyi lwaki ate ffe tugamba agende gyatamanyi gyataakonkonya kusaba si mu bubi ayogerera essomero eryo batuule ku mmeeza bali akamere gudo alien basatu bokka omwana agenda kusomera wano ajja kuddanga eno ajja kuddanga eri. Kasi one of those parents aba taking care eri abaana n'abatali bato cause twalabye engeri gye wakozemu ekintu kino kyadde kumumerera naye ate ye n'abanga kuyitamu gali natuka n'okuyita mafia nanteera kati nafaananye nga mafia kubanga buli omu amugamba abaana batwerodde buli omu agamba kati amatayinza kuba ku Victoria University nga talidde balina okuba nga bamutemedde okitegeera bamuwadde yalidde ate nga nze ndikwala ali nga nze infact nesinje nasooka okuya alien twali happy nemugamba omwana Katonda atutadde nagamba aboyo waba bagenda musowera ki naye ndowooza the last call we are hanging it up mumuleka abadde bulungi nze nakitwalanga agaanye si kutya si kine nange eriwe bambuza baŋŋambye nga nkola reported speech kati ono muganda w'omwana yazzaawo nga yagala kaawa nagamba tetulabye taata waffe emyaka emeka twaffe twamwekanze ku TV essimu tetulina tetumanyi na gyabadde enkya tugenda kufuna omuntu ku Victoria batule ne alien ne budo ne private place alien kyayagala omwana wa muyita kati na mwana we kyakyusa ali bulungi kubanga omuntu wagamba Tiffany ye ebintu bya parking abaana nga bagenda kusomera abaana beyo bamanyi bajja kuba mu pizza